abakiika ku lukiiko lwa KCCA bakubye ebirayiro byabwe okutandika emirimu ssaako ne Lord Mayor omuggya Ronald Nsubuga Balimwezo. I, Balimwezo Ronald Nsubuga, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Lord Mayor. Oluvannyuma lw'okulayira Balimwezo Akukkulumidde Gavumenti ku Ky'okusengula abantu abali mu 3,315 okuva mu bifo Webaali banoonyeza ekigulira amagala eddiba ng'era ono alaze obweraliikirivu ku bano kye baliko mu kiseera kino. By Collins, one of the companies that are being used by KCCA revealed that actually here in Kampala we lose 240,000 man hours every day. Productive time lost. You drive from Banda and it take 2 hours to Kampala because of jam. From Jinja it takes 4 hours. Imagine people in a bus. So we lose 240,000 man hours every day in the jam. And in monetary terms, they clearly say that we lose 10 trillion every year. Therefore, we must make sure that we work on our roads. It's a big challenge. We lose productive time, and we must, as a matter of fact, address that issue. Sebo kyekyandeeseza mukama wange lop ategere nti ate ngenda kwetaaga ssente nyingi okukola enguudo. Ono asuubizza okukola ku nsonga y'akalipagano k'ebidduka ssaako n'okussa amaanyi ku ky'okutumbula ebyenjigiriza naddala mu masomero ga gavumenti. Drainage systems, schools, health facilities, housing, markets and waste facilities strongly suggest that the current census figures may not truly reflect the true scale of Kampala's population and urban activity. This highlights the urgent need for accurate data collection, proper urban mapping, and evidence-based planning to ensure that government policies, resource allocations, and development strategies genuinely respond to the realities on the ground. Zechi awamu omubaka wa Kampala Central era abadde Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda basuubizza okukolagana n'Omuloodi ono omuggya ku lw'enkulaakulana ya Kampala. Team, I would like to once again reaffirm our commitment to working harmoniously with the political leadership in advancing a livable, vibrant and sustainable city. At least as an MP for Kampala Central Division, I think I'm one of the stakeholders. So as someone who doesn't want to fight with people, I have to work with you. And I want to thank you very much because in Parliament you've been working with us, you've been assisting us. Before going to Parliament, I would not go to Parliament before calling you. Bakansala ab'enjawulo be twogeddeko nabo batubulidde bye bagenda okutandikirako omuli n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kwe kulaba nti service wansi ku bantu etuuka. Njagala sente za PDM omuntu omunaku y'aba azifuna. Sagala ate muntu ayina dduuka muntu yazimba kizimbe wano mu kibuga ate nga be bagabana sente za PDM. Nga waliwo omuntu nga yeetaaga emitwalo 5 akulaakulanye obulamu. Kola naye n'okubeera nga tutambulira awamu ebirowoozo byange mbadde nsuubira okubeera nga ntambuza mu kanso naye mbeere nga nkolagana n'okulaba ng'abantu bange b'ekitundu kyaffe bafuna services nga bwe bandibadde bazifuna nga balina omubaka omutuufu. Abakolera ku makubo tubadde tetunabakulayira twalaba nga babagobye ku makubo naye babawa solution ki be babagoba kye babateerawo twagala kulaba nga tubafunira solutions ku ebyo okulaba nti baba bagobye ku kubo bagenda ku Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.